agenda ku kibiina kya NRM nate avaayo bagamba nti gwalabyeko ye mwana omukulembeze w'eggwanga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibwe haburwa gwe bagala nate okubanga akomawo okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino omwaka 2026 Joseph Tamale Mirundi be bamu kwabo abakyagendera ddala mu maaso n'okubanga batembeeta ensonga eyo nga bagamba nti tewali muntu asobola kubanga akwatirira Uganda kana kadde ne gyevudde nga President Museveni. Bannakibiina kya NRM bayite bazzukulu ba Museveni nga bavudde mu districts za Uganda ez'enjawulo basinkanye ku ofiisi z'ekibiina kya NRM ez'eggwanga lyonna ezisangibwa e Kyambogo ku mukolo ogw'okuyingiza avunaanyizibwa kuddukanya emirimu mu ofiisi ya ssentebe wa NRM mu ggwanga Hajjati Hadija Namyalo. President Yoweri Kaguta Museveni yamulonda okukulira eby'emirimu mu ofiisi ye era asinzidde ku mukolo gw'okumuyingiza mu ofiisi eno n'agamba nti nga bo bazzukulu ba Museveni tebannaba kulabawo muntu mulala yenna mu NRM ayinza kusikira ssentebe waabwe nga n'olwekyo basabye Yoweri Kaguta Museveni akomewo 2026. Eno si ssaawa y'ani addako, eno ssaawa yakolera abantu bane balina ennaku, abantu bakaba obutale bukyetaagisa, abantu beetaaga entandikwa eyo jjajja Yoweri Kaguta Museveni gyakoze eki gyali mu kukolako kati oŋŋamba otya ndi ssaawa zino ng'akyatandika butandisi nti ate omukyusa nti ate kati ani anaakusikira. Ate ye omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amawulire Tamale Mirundi annyonnyodde Uganda gy'evudde. Sinnamanyi tulungi kubanga munange nze ekibatiisa ekyendaba bano nabo bakimanyi kubanga tetwagambye nti tujja kwesimbawo akalu kajja kubeerawo naye agenda okwogerera omukazi gw'ayina ewaka afaanana ne gw'atamanyi. Kaguta Museveni jjajja okuba nti amaanyi gonna agongedde abakyala omukyala Hadija gwe baleese wano fe tumusuubiramu ebintu bingi nnyo ng'ab'obutale. Ng'abavubuka twesiimye nnyo Pulezidenti Museveni okutuwa amaanyi tinno abavubuka tugenda okukulembera mu mulimu guno ogw'amaanyi okulaba nga Pulezidenti Museveni tumwongera ekisanja. Wano bannakibiina kino batadde emikono ku kipande ng'akabonero akakasa nti abazzukulu bonna aba Museveni bakkirizzaawo okuwagira ssentebe wa NRM okwesimbawo omwaka gwa 2026. Ate bo bassentebe ba zi disitulikiti nga bannakibiina kya NRM bakulembeddwamu ssentebe wa Rengo disitulikiti Kitatta bakkaanyiriza wamu bonna nti gwe walabyeko ye mwana pulezidenti era nga ye ssentebe wa NRM akyayina embavu okutwala Uganda mu maaso. Okusomoza okunaba nga kukyali 2026 ffe ng'abazzukulu tugamba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakyasaana. Bamusati myaka giri 80 Pulezidenti waffe omulungi asobola okutukuuma nga tulina emirimu. So basobolera ddala bulungi nnyo okumanyira ddala ebyo era manyi bulungi abavubuka banaakozesa ofiisi eno okusobola okukola bulungi emirimu nga batambuza enjiri n'ebirala ebiri bwe bityo. Ofiisi eno ebadde emaze ebbanga nga tekola okuva omukyala Mire Babalanda nga kati minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti bwe yagivaamu n'ekwasibwa Hajjati Hadija Namyalo ng'olwaleero etandise okukola emirimu gya NRM mu butongole. Ofiisi ng'abavubuka naddala ennakawa wano ate weeri egenda tuyamba nnyo ku mobilization naddala ya NRM. Eky'omukisa omulungi kye tusinze okufuna nti pulezidenti agitaddemu muvubuka obawadde okulembeera kino ekisinde ky'abazzukulu ayina okufuba okulaba ng'ogwo gwennyini omulamwa ogw'abazzukulu agunyweza. Abagenda ku mwezi wabaawo ebizungirizi baga nti kigenda kutuuka mu 2026. Naffe olwaleero tutandika olugendo lugenda kuba luwanvu naye ate lujja kuba lwangu. Mu kulonkinga ofiisi yo Your Excellency the President of Uganda nze minisita aliwo, minisita w'ababoda akulya abataxi mukulu Ssekindi ab'obutale fo tuli wano abantu wa wansi ku bugulu omulundi ogenda kufuna result z'otalabangako. Bya Kyambadde Lawrence, Salt TV Omunnyo.